ulirize kigambo nati maza kaba kusabire busabizi kale nange mbadde njagala musabire ne waffe tusaba naffe mu misambwa tusaba ansabire musabire uli tebiri kati bwotyo lwaki temubisomesa abantu ongambye nimba tumubatize mu kyamateeka tebiriimu byenjogedde njagala kubuuza mu kyamateeka tebiriimu tebirina we biri mu kyawa nawe ngenda kusabira gotolina sala anti tandika nange nsimbule tambula Katonda omuyinza w'ebintu byonna nanyini muyinza emisambwa gyonna egiri ku nyanja ne ku nsozi owaayi gyebaleko sebo kale sebo egiri ogibulirira okwo enjiri njibulirira kuno kaganya okwogera tekayinza kugaana kapya keeko kennyini badde tujja omusajja n'agamba nemba ne Katonda ono era Katonda nga naaswaza omusamize leka nkyeyogerere leka kimwebuulize kakati sebo enjiri lwaki ogibulire eno mu nsiko etali bantu ate n'oleka awali abantu bayibuli etugamba mu Maka essula 16 olunyiri lwa 15 nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri ebitonde byonna buli akkiriza n'abatizibwa alirokoka atakkiriza omusango gumala okumusinga wuliriza Katonda teyatutuma kubuulira njiri bantu yatutuma kubuulira njiri bitonde gwoli kitonde n'omuti ogwo kitonde n'obuwuka bitonde byonna biwulira enjiri kati njagala kugamba omuntu kasita yagwa n'ayonoona ebitonde byonna Katonda n'abikolimira kati kyensonga lwaki mpita eno yonna nga mbuulira ebitonde biwulire namwe yensonga lwaki mbasanzeeyo kati muzesoje kakazindaalo so kati microphone yekufune timaza tewekwatira muzindaalo osoose nakujereka muzeeyi dimaza otegedde nawe oli kitonde ndi kitonde naye abantu bajja kulowooza nti eri awali abantu yo teri bitonde ababadde abantu teri miti n'ebinyonyi era biri eno mu nsiko yokka kubanga bonna olina obbagatta abantu n'ebitonde biri byoyogeddeko kati kitegeeza eno ofunye ebitonde birala abantu teri kati wuliriza olina obuzibu bw'olina totegedde nti naawe oli kitonde wuliriza ensonga lwaki nkugamba ki obuulirira eno mu nsiko otyani eno si nsiko eno gw'oyita nsiko kubanga teteri bantu ate nayo nkusanzeeyo gw'atali muntu mu nsiko okolayo ki ate eno ye geto yennyini gyendimu sirabako ku geto wali mba amalaya okitegedde ezo zonna geto ne kino kifo kyolaba geto kati tolaba bwe kitunula bino ebifo ebifaanana bwe biti ebikyamu ye geto okitegedde kati naawe njagala kugamba kati kankubuuzeyo ekirala tokwata kamubuuzeyo ekirala Yesu bw'abanga yafiiririra abantu era basobole okubanga ebizibu byonna biggwawo gw'omulimu gwo kati okyayina mulimu ki kubanga oli yagukola kakati wuliriza Yesu bwe yali ava ku nsi kuno kitegeeza olinga muwakanya yakola yakoma mu kkubo teyamalayo anti wuliriza ye bwe yali ava ku nsi kuno n'atulekera ekyawandiikibwa nze kati soogera bigambo njogera kyawandiikibwa n'atugamba mu Matayo essula 10:7 ti bwe mubanga mutambule nga mugamba abantu nti obwakabaka bwa Katonda buzze kubanga Yesu yakimanya tajja kuba tajja kubaawo n'agamba mu Maka essula 16:15 ti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri ebitonde byonna n'atugamba nti mugende mu nsi zonna kati nsooka kubuulira kati nvudde eri mmanka kubanga ze gyenva tomanyiyo nva wala naye nzize kubuulira nsi yonna wentuuka mbuulira kuba kati tolooza nti wanooka ngenda kugenda wali emakindye nyambuke ngende nga mbabuulira mpite eri wakiiwa eyo nabisaalu nga mbuulira abantu b'obuulira gwomanyi ki nti nno abantu b'obuulira wategedde ddi nti si balokole kubanga gw'otambula ne mulimu abantu b'obuulira kusinga balokole kubanga tuyina amakomera abantu bali eyo bafeenya tonnalinnyako mu kkomera n'eri amalwaliro Kiruddwa ali wali ne wano mwegali tonnalinnyayo yadde naaka abali mu bulumi obavuddeko oli mu bantu abali mu ssanyu lyabwe kati tokiraba tolowooza nti mu nsi ndiwo omu abuulira enjiri eri abali mu makomera kati ababuulira ne boogenda ojja basangayo eri abali manwala ababuulira kati nange ate nina kubuulira bano kati sijja genda kutawanya bali abali makomera nga ate Katonda yabiriyo eri abaliyo nsikirowooza kirowooza kubanga nze nkimanyi
gwe kati gwe kirowooza kubanga toli muki tonnaba kuyingira eno gye tuli. Kati kambuuze ekirala lwaki enjiri ogibuulira mu gino emyaka ng'okaddiye kati wuliriza naye nga mu buvubuka wali mu birala. Ngenda kugamba bwe nti nange saalo awo nange nalinga gwe nga sinnalokoka bwetyo kati wendokokedde obukulu wuliriza wendokokedde obukulu wentegerere nti guno omulimu gumwani okola tambulira mu nnono paka anti kakati gwe nnono zonna n'emyaka gyo gyennyini egyo ng'enjiri yange ya nnono kakati anti kakati gw'oli mu nnono kubanga tonnakyuka gwe kyo kyomanyi. Kakati okukyuka otegeeza ki nga ne Jesus mu nsi ye yatambulira ku buwangwa bwe ng'ekisooka baali bambala engatto nga zatangira obwo bulaga buwangwa teyazaawukanako. Ekyokubiri yayambukanga mu nsozi n'afukamira n'asaba ngera Bayibuli bwega nti Katonda tali mu kyaki ali muki mu nsozi tolinnyanga naye ogamba ensozi za misambo. Kati tokiraba kati ensozi zonna kati gula kuba tobitegeera kati ensozi zonna ziriko balokole tuzawambye tugobyeyo emizimu gyonna ate negyo emisambwa gyolowooza nti misambwa tegirina maanyi kati gwebyo byonna byoyambadde bino tebirina maanyi wabula bitiisatiisa butiisatiisa era senga ompa olukusa mbikukunyulako nembisuula eri bino kati bino sitaani atiisatiisa nakwambaza enjegere nakwambaza ebiki kwegamba olage nti sitaani kati awa amaanyi naye kati mpa obuyinza kubanga gwe nannyini bintu byo olabe bwesibikubwa kulala tebirina makulu. Sitaani okkiriza nti gyali kaakati oyagala tulowoozesa nti Katonda teyategeera nti sitaani asobola okubanga amwewaggulako. Kati wuliriza ekyo Katonda yali akimanyi. Ekyokubiri Katonda alina amuvuganya. Kuliriza teri Katonda mbuuza Katonda alina amuvuganya. Katonda talina amuvuganya wabula sitaani akolanga ani kuye soko sirike gwonombuuza ebibuuzo lumulumu nga sikuzemu Katonda talina amuvuganya wabula Katonda alina abamujemera. Nga sitaani nga wakozesa okumujemera kati ne sitaani yajema bujemi era Katonda teyakwata ku sitaani musuula wabula bamalayika be basuula sitaani najja ku nsi naye nga sitaani Katonda yamukolera olunaku lwe lwagenda okuzikirizibwako. Kati olwali abantu bagamba ayagala asooka amaliriza abantu okubakemakema anti Katonda yateekawo olunaku olw'enkomerero ye tateekangawo bantu kubakemakema. Katonda ekimuyisa lwaki mutuukirivu kubanga ye bw'akola ekintu teyejjusa akola ekintu omulundi gumu n'agamba ye Katonda talinga mwana wa muntu olwaleero omuntu asobola okukola olwaleero enkya n'akyuka naye Katonda takyuka bw'ayogera ekintu kyekimuyisa Katonda kubanga takyuka bw'ayogera ekintu ekindi taddamu kulya kigambo kye talya kigambo kye kyayogera taddamu kikyusa. Kaakati bw'abanga taddamu kikyusa lwaki gw'osuubirayo okukusonyiwa ng'oyonoonye ng'ate ye yagamba bw'oyonoona enkomerero n'ateekawo ebizibu ebisobola okutuukako. Kaakati ate gwe omugamba talya mu kigambo kye kati osaba waaki n'okwegayirira akusonyiwe oyagala alye mu kigambo kye. Kati wuliriza nze ngenda kudda mu kigambo Bayibuli egamba mu Ezeekeri essula 33 olunyiriri lwa 11 n'agamba nti Katonda ng'ayogera yennyini nze sina ssanyu lyensanyukira kufa kwa mubi wabula ekinsanyusa omubi okukyuka okudda gye ndi n'agamba mukyuke kati Katonda akuteekerawo okusalawo akuyinako obuyinza ku buli kintu kyonna naye takuyinako obuyinza kukusalirawo bw'agamba mu kyamateeka essula essula 3 wuliriza essula 3 olunyiriri okuva ku lw'omwenda okutuuka ku lunyiriri 15 n'agamba bw'ati nti laba mu maaso go ntaddewo obulamu n'okufa ekikolimo n'omukisa n'agamba salawo okusalawo Katonda yakulekera omwana w'omuntu gwosalawo okukola ekikyamu. Kati nkogenzeko mu kyamateeka awo wennyini wenjagala mu kyamateeka bwakimwagala nnyo oba Bayibuli abalokole bakimwagala nnyo okusoma awayamba abantu temusomaawo kubanga mu kyamateeka okuviira ddala ku lusooka oba ye bayiteemu awo wonna paka ku 6:21 wonna awo waliwo nga ku 6:21 ndowooza bakiyita waliwo Bayibuli weekugambira nti omuntu bw'afa ku kyalo naye nga temumanyi yamusse mufune abakulembeze abo bafune entenduusi bagimenyere mu luwonvu bagimenyerewo ensingo
balamirize nga banaabirako engalo. Sokakwata essimu Ninga ko sigenda kukwata. Okusabula ekibuuzo kyo. Enjiri ogibulirira mu nsiko. Bamenyerawo ensingo nga banaabirako engalo nga weeboogera nti sifa abaakuse n'abaakuse tetukola ki. Awo nno omusayi we gutagenda kuddamu kuyiika mu ngeri eyo ku kyalo okwo. Kiri awo mu kyamateeka. Era weewamu weewali nti bw'ozimba ennyumba mu kasolya teekawo omuziziko ereme kuddamu kuyiwa musaayi. Awo na kyamateeka ssuula ya 6 olunyiriri lwa 21 awo. Era ng'ebintu ebyo abalala bwe babiwulira bawulira ng'eddogo kubanga ennyumba okuzizikawo omuziziko kitegeeza kugisalira kubanga yo eyogerera mu ngero. Okumenyera ensingo mu entenduusi mu luwonvu era awo wonna kuba kusaddaaka. Kaakati lwaki awo abantu temwagala bayigewo era mugamba eyo ndagaano nkadde ate nga ne mu mpya era mwekiri. Kakati ebigambo byonna byoyogedde mu magezi go wuliriza kati nze ngenda byoyogedde si bituufu olw'ensonga lwayogedde nze nina bayibuli bwe njijjayo kati tusoma olunyiri lwoyogedde si bwe lugamba kandi tukusomeremu ogambye ekyamateeka essuula esooka olunyiri 12 kubanga byoyogera byonna nze mmanyi byoyogera newe biri mmanyiwo. Kakati saagala obuzebuze y'ensonga lwaki nkugambye byogedde si bituufu. Ate kati byokudde bayibuli tebiriimu obadde omumaze naye okkiriza nti mwebiri naye tebiri ku ssuula eyo. Lwaki nkutereeza nga tegwe naawe weefudde amanyi naye kati katusome gy'oyagala okusoma tulabe kubanga eyo yonna byoyogedde tebiriyo. Ogambye ekyamateeka essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga osomawo okutandikira ku kyamateeka. Omusamiza takwata ku bayibuli agikwatako emizimu tegikubira wano gyagenda okwata osome bayibuli. Omusamiza takwata ku bayibuli. Manyi okusoma Oluganda nze ate gwe nze ngenda kulagawo gomanye kusoma Oluganda kiriwe kyamateeka 6 essuula esooka kati tandikira ku soma olw'omukaaga luno tobuzaabuza abantu bimaliza dusome ebirabyewaawo bwebiri biriwa tugende ku 21 soma 21 yeriwa maliza Bible wagikwatamu bifu byokka soma wano wow luluni danjiro soma bw'osoma byo bisangawo bw'osoma ngo nedda wagambye weebiri andi gwandi bibiriwa gwa ayogeddewo nze kati mukyembu ne nkugamba nti byogedde weebiri bibiri nabo n'osomawo kasawagende mu kyamateeka ebyo nabo kati kankubuulire toddira mu kyamateeka tebiriimu byenjogedde. Njagala kubuuza mu kyamateeka tebiriimu tebirina webiri biri mu kyawa anti kakati yagala nkunnyonnyole kati yesijja kunnyonnyola kubanga lwaki njagala nze gwolokoke gwosigale mu busiru obwo bwogamba nti buli mu kyamateeka buli kiki kati tosoma nabyawandiikibwa kati ne mukyamya abantu kusimu laba ama kankubuulire sooka owulirize okubeera laba okubeera wuliriza akagambo kano omusajja agisoma mu kyamateeka mwebiri kakati kakati gwawuliriza kati ngisomere agiteekako egisome tugere ku gogo gweteekako tugende tugabane nze ngiteekeko eyange nagiroki nga tugabane nesembereza abantu omusajja ayagala kulimba kakati njagala kulimba nanti neno bayibuli nze mbiwulira kati yino roboti ne roboti kambuuze soka olindeko ebyo ebigambo mu bayibuli tebiriimu wuliriza nze njagala oyogere mu bantu ebigambo byenjogedde mu bayibuli tebiriimu okugamba bwe wuliriza kyenjagala okugamba kiri bwe kiti bw'oba oyagala kuyiga towakananga buki bw'owakanyi kubanga bw'oba oyagala kuyiga
kkiriza omuntu akuyigiriza okkirize byakugamba. Essula esobola okuba nga y'ensumbu ye nenze gyalombulye tebirimu. Bw'otyo Lwaki temubisomesa abantu? Oŋŋambye nnimba. Tumubatize Olina mubatiza. Kati wuliriza ekintu kiri kimu. Amazi tukubatize. Wuliriza. Kati wuliriza. Sooka wuliriza. Sooka wuliriza. Bategeri tamanyi Bayibuli. Andi wuliriza. Bw'aŋŋamba nti ebigambo tebiriimu. Wuliriza. Toyogera kusinga. Naye nze kye njagala okuba. Muwadde ne Bayibuli. Ne bimulema mu ne bimubulamu. Ayina eyiye ku simu. Ateekeko roboti. Eyogere tuwulire. Mwoyo kisula gyagambye banga yiye. Okitegedde. Kati ngenda kugamba bwe nti musajja wa Mukama. Nze ekintu kiri kimu kyokka. Abatizibwe. Va ku ekyo. Nze kinjogeza naawe ku tayimu eno. Gosikesembeze Yesu. Nesooka opa ekyamateeka ekyo. Ekyamateeka nekikuwadde. Ndeeta kusula esooka eyo. Nze omanyi kinnumya omuto okubanga nakabiwulira emirundi giwera. Ekyamateeka. Ate yaŋŋamba tekiriimu. Robert yakuwa akatwa. Robert yali enyedde. Bikula. Kiri ludda sooka ombikulirewo ku kyamateeka. Bikula. Sooka omudagewo. Bikula. Kiri ludda wa kiri sayidi. Bikula. Mukwate bulungi ono omusajja nga laba gyali. Muyambeko. Ate ogenda swala n'oŋŋambira bye. Kyamateeka kiri eno wasemba. Kyeŋŋamba. Nze kyenjagala omuswaza nti mwebiri. Ayogera nnyo. Naye nze kyenjogera nkimanyi bulungi. Ffe tetutera kulimba. Gwe nawe ate muyambe. Omanyi kakati mwebiri ebyo ebigambo. Nze sikigwako nze mmanyi nze kugambye naye kikozesa okweyambisa ebintu ebimu abyeyambisa. Soma kati nze kankugire ne Bayibuli ne Galubindi nkusomere kubanga gwe muzeeyi manyi mwebiri bye mu kyamateeka kuba tebiriimu byonna byayogedde mu kyamateeka. Sajja mukulu omusamize Bayibuli bamuguza fojale ey'akasimu. Nze manyi webiri downloading akati gwe musajja gwe njagala olokoke waloka app akagamba nti what is this ate kalo tekagiyita mango. Kati musajja gwe nze ekintu kiri kimu kyenkwagaza okusoma kankusomere onakimalayo nga kinene nze ngenda kwanga omanyi webiri kankusomere newatandika wano 21 kati wa wano wuliriza 21 oba wuuno laba eggwanga ekkulu era eddene era eggwanga ng'abaana baanaki bwe baali naye Mukama yabazikiriza mu maaso gaabwe ne babasikira ne batuula mu kifo kyabwe. Lulala luliwa gwane bwano biko 21 luno lwa 21 wakolayo lulose bodimaliza gwe kadi wano bwogenda wano bajja kuleetera amateeka tobbanga toyenanga bijja kutandija bisanga wano kadi app kakulimba bino byonna byologola tebiriyo kali kwogera bira nze mbadde nsaba ebikomo bimujjeko omutereke ebikomo era njagala kumujjako bino yenjegere zino ebimu bino senga kkiriza nze nga mbikunyulako akadi batugulira amazzi ga 10 ogasabiro ate Bayibuli egamba nti omusajja bw'asiba enviiri kiswaza omutwe gwe. Nze zinazisibye Bayibuli ekyogerera wa tukijjeyo baali ng'ate Samusoni yalina enviiri. Samusoni andi yalina enviiri naye bagamba nti omusajja bw'asiba enviiri kiswaza omutwe gwe kubanga enviiri kitibwa kya mukazi. Kati okuba musamize sebo ate ba Samusoni abaziina bazirina tebazisiba enga dimaliza no bazisiba akadi gwe n'enviiri zino zetaka kusalako gwe oli musajja baga omusajja alina kuzambiiri nga okuboza nabwe Bayibuli y'abano ogiraba ne bwono kolotya Bayibuli tulibaza bye yasoma amazima ga Katonda ne Bayibuli eno yeyo yayokya Bayibuli yabakolera empya wuliriza kubanga mu kyamateeka ga Katonda kubanga yagambye n'ogamba mbu mwebiri naye ye webiri siba wano mu kyamateeka
kati muze ebiriru ddawa kali byasomye Tugenda ku simu. nze kamuwe Twadimaliza hapa atakakasiza lugenda ku yokusimu. Yesiba ku kyaviri. kati gwe bibyo bibuze soka tugenda wali dimaliza kuba majja kukwata embula Agambye amanyiwe biri. kusoko nindeko Byenayogedde agamba amanyiwe biri. tulina wino yakala supplement Anti wuliriza kiri bwe kiti njagala kulaga nti nno tebaagala bisoma. Agambye amanyiwe biri nete biri mu kyamateeka adduse ku kyaviri. Adduse ku kyaviri. Mu Bayibuli tebirimu. Tebina we biri. awagambye we biri muze kati ate nawo mwogira kati wuliriza naye makulu eby'enviiri wenze ndeka banjo ky'omuliro gutazikira eby'enviiri biveko yes yakakugambira ku enviiri aziveko kubanga nakkiriza banjo kye Mubatize. twagala kubatiza kati okitegeera nze nakkiriza banjo kye naye nze njala asome biri akantu kano omuganyo kalemera kagambye kimanyi mu Bayibuli bwebiri byebirina webiri naye lwaki temwagala bisomera bantu lwaki temwagala besomera bantu naye buli mukazi bw'asaba oba yesibye ku kyamvi lwaki kati gweoyagala enviriza eza sitaani kyenjagala okulaga abantu lwaki temubasomera bintu bibayamba anti kati ntandise okusomera ebikuyamba bino tebiyamba nze abantu baagala omumanya lwaki bwe bazimba ennyumba balina oteekawo omuziziko ennyumba ereme kuyiwa musaayi muze wali ekiwuliddeko mu kati Bayibuli ngenda kugamba bwe nti amala okuddamu akimanyi kankuddemu bwe nti kuba abantu bazimba amayumba wamawuliriza ne bawoza sitaani yalimu wuliriza naye nga babalaze ekyokola ngenda kugamba bwe nti gwe ebyo byonna abantu babatta ku byalo Ebibe. ne babatuga ekizibu ekyo okuvaawo Bayibuli ekiragirira bwe kivaawo wuliriza okitegeera kufuna ntenduusi n'ogimenyera ensingo awali omugga abantu baagala obbiyiga tebabibuulira bantu bawoza ebyo bya sitaani ate biri mu amangenda kugamba bwe nti aŋŋambye tebiri mu kyamateeka wuliriza aŋŋambye birina we biri byoyogera bituufu kati kankuddemu byoyogera bituufu naye ngenda mugamba bwe nti Bayibuli eno bw'obanga ogyesibako gwe bwesibi n'ebyo by'owulidde tojja kugitegeera kwata Bayibuli kubanga n'okugibikula kwennyini takumanyi kati ate agamba Bayibuli yegamba kati nze njagala kukugamba Bayibuli kyegamba gwe kyekugamba kati gwe oyagala bibyo bitaliiyo okitegedde kati gwe Bayibuli ekugamba bweti ng'oggyeko biri ebyabasamize kubanga gwe oyagala kuwagira busamize mu Bayibuli ate nze njagala kukulaga Katonda kyakwetaaza kati gwe oyagala busamize ate obusamize obutali mu Bayibuli anti ebyo ebigambo tebiriimu wuliriza mu Bayibuli Katonda akyawa abasamize Katonda akyawa abalogo n'agamba omusajja omulogo yabaterawo kubatta akubatta Katonda w'omu bitabo lwaki mumuwayo wuliriza Katonda agamba kukutta gwe mumulaga oli musabize kati wuliriza era oba oyagala nga nkuwolumiriza Bayibuli egamba omukazi omulogo n'omusajja omulogo temubaleka nga balamu kati aba yatonda baaki okitegedde aba yatonda baaki bajeema Katonda wuliriza okulaga nti nno yali tamanyi nti bw'abakola basobola ojeema Katonda Katonda wenkana naye amagezi Katonda mumulowoozesa nti yagenda okukola abantu abo nga tamanyi nti bali jeema anti wuliriza Katonda tatondanga muntu kuba mujeemu yes sitaani yakuyingiramu okujeemesa kati sitaani bw'aba tasobola kumuttirawo nga gwe omuntu asobola okukuttirawo olowooza mu ababiri aba ayagalani oddamu mpulire bw'aba nga sitaani antuusaako okukemebwa nze banzitirewo ye nga tebasobola kumuttirawo nze ne sitaani mu maaso ga Katonda olowooza ani gw'aba asinga okwagala Katonda asinga kwagala gwe omuntu nze gwattirawo wuliriza oli gwayongerayo obulamu namuleka Katonda tawanga sitaani bbanga ajja kunsobola nedda ssebo oyatujjawo nga tonnalokoka tonnaatula wuliriza wamma musajja njagala kugamba njagala tusulewo omusajja ono nze nedda kati nze njagala kwogera kye tulabako va ku biri bya sitooli njagala kwogera ku nviirizo n'ebikoma ebyo ati kati muzeeyi tudde wali ewasoose entenduusi okutta entenduusi mu kiwonvu n'okusaddaakira enju waliwo ekiri okusaddaakira enju tekiriimu kubanga ebyo byonna okutta entenduusi n'okusaddaakira enju tekiriimu bwe kyenkugamba entenduusi ogimenyako ensingo kyalinga ogikwata ku mutwe
okujjako abantu ebibi byabwe. Kati soko gende wechi. Okitegedde tekyali kusaddakira nnyumba. Kati nze kyenvudde nkugamba olira kyenvudde nkugamba bwe nti nti eno Bayibuli ku tayimu eno kati ne bwe ngimusomera tasobola gitegeera naawe wennyini obyagala naye oyagala kubikwata bukwasa oteeke kwali kuba ku radio oba ku TV balabe naye nze ekyo si kyenjagala nze kyenjagala bulokozi kusaasana nakuwulira njiri olokoke kubanga sizze kubuulira njiri y'abasamize nzize kubuulira njiri abantu kudde eri Katonda kakati muzee kintuma kyemadde nteesa mukwekwata mu kyawandiikibwa ekyo yandibanga Dimaliza yakifuna bubi era nga agenda abulo ekyo kalimade njagala okimusomere okimunnyonnyolo ngeri gwe gyokitegeeramu kati kyenjagala omusomere kikino nsomera kiri so tumukube tutumujeko oba kyekutteko nnyabule awuliriza ekyo ne bwakyekwatako wuliriza ekyo ne bwakyekwatako wuliriza ekyo ebyo tebabisomesa olw'ensonga ebyo tebajja kubikubuulira lw'ensonga bulira babiteekamu okutujjukiza Bayibuli egamba anti kati gwe ajjukira gwatalokose tosobola kubijjukira kati nze kyemadde njagala kikino wuliriza nze kyemugamba sooka wuliriza nange mpaka okumukisa kyagala oyo byoyo wuliriza Bayibuli kyegamba kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutabakananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna ku lw'abakabaka n'abakulu bonna tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Kati wuliriza ekyokusatu ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka okutegeera ddala amazima. Olide Katonda ayagala abantu kulokoka kutegeera mazima. Kati bino byonna gwe byoddamu nti ate abasamize ate abaki Katonda busamize yabugaana obulogo yabukyawa nayo nabimanyi ekirala ffe tugende Yesu kituufu yafiirira abantu baleme kuddamu kubonaabona baleme kuddamu kuwulira bulumi lwaki abakyala bakyalumwa nga bazaala. Kati wuliriza olabye ekyokubiri Jesus wabanga yayiwa omusaayi ku lwaffe bamaama baffe abayiwa omusaayi nga batuzaala bo tebakola mulimu. Kati tokiraba omusaayi Yesu gwe yayiwa ogwa Yesu gwali gwa gurini nkakuddemu bw'obuuza omuntu ng'omurekera gaapu naye bw'obuuza omuntu omurekera gaapu Yesu omusaayi gwe yayiwa gwali kujja abantu ku bibi byabwe obwenzi obubbi obusi tegwali musaayi kati guli gw'abamama baffe guyiika ogwo mu butonde gwabatonderwa siguyika lwaku kintu kyonna guyika lwaku bagenda kuzaala mwana naye ogwono tegwayika nti agenda kuzaala mwana gwayika kujja abantu kubajjako ebibi byabwe kubatukuza kati ate ogwoli guba tetugutukuza guba guvudde olw'ekikolwa ky'abakola ekyokuzaala kati ate yagala kugeeteza na gwa Yesu ogambye Yesu yafiirira ensi yonna mu butuufu Yesu yafiirira ensi yonna naye naawe yakufiirira naye ekintu kiri kimu kyotayagala Bayibuli egamba bw'omukkiriza olwo oba amaze okukkiriza nti yakufiirira bw'otamukkiriza oba tonakkiriza yensonga baki bagamba nti olina okwatula n'olokoka kati abantu bagamba ffe tetwatula tetulokoka naye bagamba kasita ffenna yatufiiririra mbutuufu yabafiirira kiringa gwe bonobeera n'ewaka ewuwe n'oleka ng'oguddewo n'ogamba nti buli muntu yenna ayingira mu nnyumba yange engatto zaalina zireka ku mulyango kati oli n'agamba nti nze nnyingira naye engatto sizirekamu n'omugamba nze nkukkiriza n'oleka nga sijja nakuggalawo yingira naye engatto zireke oli n'agamba nze bwe nyingira nazo kati kyekyo nti Yesu yafa ng'ayagala abantu kubajjako bibi naye okubajjako ebibi alina akakwakkulizo nti bw'omukkiriza n'oyatula n'olwo ng'olokose
olwomaze omusembeza olwakufiiriridde wali yakufiiririra naye tonnaba kutuukiriza bukwakkirizo bwe kati abantu tebaagala kutuukiriza bukwakkirizo bo baagala gantu ffenna yatufiiririra bagendere mu kisinde ekyokubuzaabuzibwa nti era nze ndi muki nti nze ndi mu ddiini yange nalokokera mu ddiini yange nze ndi musamize nalokokera mu busamize bwange nti nze ndi musiraamu nzikiriza mutima gwange ebyo byonna byayogera birabika birungi mu maaso g'abawuliriza naye Yesu yagamba nti nze kkubo nze mazima nze bulamu teri muntu agenda kuyingira eri kitange kujjawo ng'ayise mu nze kitegeeza tulina kusooka kukkiriza Yesu bwe tumala omukkiriza ne twatula olwo tuba tufuusa ab'eddembe gyali naye tetuba kitegeeza tuba tufuusa ab'eddembe kati nga tulina okutambula obulamu obwo bwe tukkiriza tutambula mu bwobwo obulamu ebitutabanya biba bingi nga bijja gye tuli naye Katonda aba atutaasa kubanga ono gwe tukkiriza alina obuyinza ku byo oba okitegeera kyegamba kati abantu bangi mu kkanisa oba mu balokole boonoona kubanga oyinza okimuuza ate omulokole ng'ayonoona omulokole ayonoona nga yalokoka naye oyo ayonoonye nga yalokoka agenda kuvunaanibwa omusango ku lunaku luli naye ate ne bw'aba ayonoonedde eno ng'ali eno kiba kiyambako nnyo kubanga essaawa yonna era bajja kukyuka naye ono ayonoonera eri ng'ali bweri oyo talikyuka okuggyako Katonda ng'amukyalidde kati y'ensonga lwaki tubuulira enjiri kati onambuulira lwaki obuulira eno mu nsiko gye mbuulira nze sibuulira ku lwange Katonda ampa direction n'agamba genda obuulire wano n'abalala bali eri mu tawuni teri yababuulira lwaki ffenna ayagala tugende tubeere mu street kubanga abamu bagamba mujja ku street kyemuva mubuulira ku street kubanga mwagala tubawoye ku sente mubuulira ku street kubanga eri abantu mubuulira ku street kubanga bantu babalabi kati nange kanzijene teri bantu tulabe lwaki onvunaana kubanga eri abaayo Katonda bye yasindiseeyo nange nansindika n'agenda eno Bayibuli egamba mu kitabo kya Yona nti Katonda n'agamba Yona agende Ninevi abuulire abantu baayo balokoke otegedde kyokka ng'ate neeno mugundi waliyo balina okubuulira naye yamutuma Ninevi kati Katonda atutuma mu biti ebyenjawulo kati abantu bangi tebakitegeera ekyo olina omusanga ku street ng'abuulira n'olyoka ogamba bw'oti abuulira enjiri ku street batulekanira mugende mu kkanisa naye Yesu yagamba mugende bweru mubuulire ab'ebweru bano ab'omu kkanisa baba bateredde babasomesa busomesa tetubabuulira njiri tuba tubasomesa busomesa ab'ebweru tubabuulira njiri balokoke bajje bakkirize Mukama waffe Yesu basikire obulamu obutaggwaawo waliwo kyerippako nga Yesu aba yatufiirira obulumi bwaffe bwonna n'abutwala lwaki abakazi bakyalumwa nga bazaala kati tawuliriza ekyakyogedde Yesu yatufiirira obulumi kitwala ddala lyakukkiriza kati gwoba tomukkiriza otegedde bonna yabafiiririra nga bwe nkugambye bazaala ate balokoka tebalumwa abalokole bazaala nga bakazi ba Bebulaniya tebalina mu tabu yonna azaala bulungi ate kati nga nkulimbira ki kati ati wuliriza kati gwogamba nkulimbyemu kati nze okukkiriza kwange kubanga naawe wennyini ngamba nkulimbyerayo naye musajja gwe kalera balabalabala anti awo otulimbyemu ku kyabakazi okuba nti balumwa kakati wuliriza nze ngenda kugamba bwe nti omulokole bwakkiriza Yesu talumwa kyekimu kakati buliriza ono kyakugambye kati gwe wakanye kubanga gwe bwotyo bwolowooza ekikuwakanya kubanga tomanyi maanyi ga Katonda saaba futyanza akomye afutyanka Bayibuli ate kyegendereza abasamize balina ebintu bye banoonya be bateeka mu Bayibuli anti kiri bwe kiti esaalo gyagala njagala anti sondoko anti mukyava obulirire no mukyalo mu nsiko toyagala abantu kubuuza bw'omalo ofunye obuyinza okuva ewa Yesu onsabire nange nfunye obuyinza okuva mu misambu ankusabire bw'omala eyiyo ntandika eyange tumala kikkanyako ate ye nzikirize eyiyo nange okkirize eyange nkwata ku mutwe nange male kukwate ku mutwe bw'oŋŋamba faya nange nkusindikira faya ffe n'omuliro tugulina n'omuliro tugulina awo gwampa gwa heedi temweyagaliza mwekka mweyagaliza ngenda kugamba bwe ebyo byeyogera nze bye nasookamu
oluvannyuma ly'okuyisookamu manye ebifaayo kati ate gwe nze kyenkulaga tokiyingirangamu anze nasookera wammwe nange nenzije ngaze sikuwakanyiza nti wasookera waffe lwaki kubanga senga wasookera wange bayibuli wandibadde omanyi ogisoma wandibadde omanyi ogibikula ngimanyi ebigambo byenjogedde oŋŋambye mu ebiri mu bayibuli jasi notayagala bitusomera njagala kulaga amanyi ga Katonda nga kulage mpa obuyinza ku bintu by'olina anti kakati nange njala anti ulira ngenda bumuwa soko ulirize nange ngenda kulaga amanyi g'emisambwa ulira nze ku muzinda lw'embayibuli ompako kimu transimita kweri beyagaliza bokka aŋŋambye agenda kundaga amanyi ga Katonda muwe ebintu bino ne muganga ngenda bikuwa nange mulaga amanyi g'emisambwa ku bayibuli n'omuzinda lampako nange ki kati tukanye lwaki yeyagaliza nze bina byagazaki bino byokya nange kyenjagala ate bayibuli bagyokya ate bino babyokya amanyi g'emisambwa ne gamusuula njagala amanyi g'emisambwa njagala amanyi g'emisambwa beyagaliza abasajja ba Mukama bawo mwana katotomuloko ayatule lwaki aveyo kale muteeko ndimaliza kaba kusabira kandi nange ngenda tukkiriziganyizza ansabira musabira nze nsabira mu misambwa yasabira mu Yesu nteekako omukono nange nkuteekeko esaala ekaabe mubuulire ekigambo jembe kusindikire jembe wuliriza jembe terikola wuliriza ekigambo kye tegedde bulungi wuliriza ekigambo kye netimaliza kaba kusabire busabizi kale nange mbadde njagala musabire ne waffe tusaba naffe mu misambwa tusaba ansabire musabire wuliriza bayibuli egamba lwaki mweyagaliza mwekka mwe mulina tusabira bayibuli bwegamba era balibuulira batya nga tebatumiddwa era nga bwe kyawandiikibwa ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi anti lwaki tumuwa chansi etusabira byayagala nti naye tebagondera njiri bonna kubanga Isaaya yayogera nti Mukama ani akkiriza ekigambo kyaffe kale okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Kristo naye njogera nti bonna tebaawulira kati wuliriza nze kati nkubuulira enjiri bayibuli kati njagala musabira mugoba jangu kumabugumi bakusabira nange ngenda kusabira gwe tolina saala anti tandika nange nsimbule tambula Katonda omuyinza w'ebintu byonna nanyini muyinza emisambwa gyonna egiri ku nyanja ne ku nsozi mweraba